ebintu byempiseemu nga Vickie bisuka emyaka gyange naye byebinsindisa eri Katonda. Weewaawo nate tubaanirizaako mikwano gyaffe abalungi era nga tukulisaayo bonna abaagenda kubanga beetaba mu kuziika oba okuwerekera omwagalwa w'abangi oyo omusumba waffe pasita waffe oyo Rita Nakalyango nga mu kaseera kano munange mugenzi wabula ffe twongera bwongezi kwebaza Mukama olw'obulamu bwe yamuwa olw'ebyo bye yamusobozesa okukola nate ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno. We do not take that for granted ffe abalokole era abakkiriza. We just thank God. Twebaza Katonda. Ngera Pastor Tom yavuddeyo n'agamba nti buli lunaku olukya buli lunaku lw'okwesawo oti oyongera kusemberera ntaanaayo. Buli lunaku lwewebaka n'olukeesa manya oyongera kusemberera ntaanaayo naye ogisemberedde otya. So obyo byonna bibeerawo mu kaseera bijjanga byakugezesa oba ogezesebwa mu kaseera ako ebintu nga bye bituukawo osooka ne weekuba tooki mu mutima n'ogamba nyimiridde ntya. So eyo munayi gye twabadde content yena twamubawadde era osobola okukyekingako video zaffe ekyamuse. Waliwo video gye twateekawo awo emabega awo zezo video esatu eziri awo wansi mulimu n'abaana bayogera ne boogera ku kyatta mama waabwe. So osobola okuzikeberako n'obanga nate onyonyoka bulungi egguliro eryo ery'omusumba Rita. Rest in peace. Katonda akusasira ebyakusobako akuwe ekiwumulo eky'emirembe. Olunaku lwaleero yatuze ne Pastor Vickie nga bulijjo. Pastor Vickie atuzaamu amaanyi, atusomesa, atubuulirira, tatuleka kutaawa era nakakanaze n'akuwa obubaka obw'okwongera okugumya ubeere mugumu nti wokutte weewo azze nate n'atubuulira ebyo ebintu byeyeeresa olw'ekkanisa oba olw'okuweereza Katonda. Ono agamba nti yalina musawo Dr. Mulamba nga asasulwa bulungi nnyo ng'era omulimu gwe nga asafuna ssente ze naye byonna yabirekawo olw'okubanga yali anoonya Katonda. Kamukuwe obeerewo naawe kyoyiga. Katonda yansuuza omulimu n'ampanula ku mulimu nga gwa gavumenti pension and permanent job. Nangamba tuula mu kanisa nga siina plan. Ensi neeyogera. Nga naawe boogera olumu n'osiikira n'ogaa neyo oba nawulira bubi. Naye nga oba oli awo eggulu ne likuzza ku layini ne likugaa Vickie tutambule. Obulamu ne buba bubi nnyo ng'ekyokulya sikiina ng'ekyokunywa sikiina ne ntuuka ku point nga nsula mu church. Professional woman. Ekyo tekyanzijja ku Mukama. Kubanga ensi yange ey'omwoyo yasigala eri connected ne Katonda. Ne mpulira Katonda kyayogera ate nno ndi muweereza. Natuukako emyaka sikyagijjukira nga nina ebiteeteeyi ebyo akateeteeyi ka pinki ne papu musumba mugalwaliwa yakategeera. Oyo amanyi obulamu bwange era bwe nzija wano ne simulaba. Sumba nywereza omusajja oyo atuuke mu ggulu. Mujjukira ayina we yampisa omusajja wa Katonda oyo nga siina yadde transport yatambula. Biseera byo yalina emmotoka yali Ipsam yanteekanga mu mmotoka nanvuga. Mu byonna bye nayina nga bigenze naye nga nkyasigaza ekintu kimu kunoonya Mukama. Ne ntuuka nga ne transport simuyina
Katonda nandeetera omusajja oyo nga nvuga nantwala ku kyaki nankomyawo ewaka, nantwala ku kyaki nankomyawo ewaka. Nenyungawo yaŋŋambanga ekigambo kimu, naŋŋamba nkubuulire, ye aliwa musumba mugalu, ye naawe oliwa bannange. Bassebo ne bannyabo, Katonda gwe wakkiriza munene nnyo okusinga embeera gy'oyitamu. Eno ensi nga bw'ogiraba yagitondera ennaku 5 zokka, ate ng'ayogera bwogezi ng'alina mu kifo w'atudde. Olunaku lw'omukaaga lwokka lwe yagolokoka n'agenda abumba omuntu. Bw'amala okutonda ensi n'agikwata n'agituuza ku mazzi. Ensi yonna nga bw'ogiraba tutudde ku mazzi, naye tewali lunaku lw'oliraba nga tunyeenya. Yagituuza wamu eri awo, ago bagayita maanyi. Agambye bwe bitanulanga muyimusanga amaaso gammwe wa Olwasatu mu ennya ne lugamba lutya? Olunyiriri lwa 34. Naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitoowererwanga olw'obuluvu n'okutamiranga n'okweraliikiranga eby'obulamu bino era olunaku luli luleme okubatuukako ng'ekyambika. Naye mutunulenga mu biro byonna, musabenga musobole okudduka ebyo byonna ebigenda okubaawo n'okuyimirira mu maaso g'Omwana w'Omuntu buli lunaku. Ne bw'okomaawo agambye emitima gyammwe mugikuume gireme okkeŋŋentererwa. Bassebo ne bannyabo, nkugambye n'ensi ne bw'olitukula 10 ku kinnaakyo, sitaani ajja kulumba. Olaba Yesu omwana wa Katonda gwe yalumba, naye gwe mpozi gwani? Emitima gireme kkeŋŋentererwa n'ebizibu by'ensi. Tokkiriza mbeera kukeŋŋentereza mutima gwo. Eyo embeera ya kiseera buseera. Tewali mbeera ebeerera, Katonda yekka yabeerera. Awo oyitawo buyisi, onoogenda okutunula nga tokyaliwo. Kati ebintu eby'ekiseera obuseera tubiggyeko amaaso. Wakati mu mbeera eyo erumbye obulamu bwo, amaaso go gateeke ku Mukama. Omwoyo Omutukuvu asobole okuteeka emirembe mu mutima gwo. Yesu yali ku nsi, emyaka gye yamalako myaka 3 ng'aweereza, naye bwe yali agenda n'agamba abayigirizwa be nti mu nsi mulimu ennaku, naye mugume. Lwaki? Kubanga mpangudde. Okeera nnyo, towa baana attention abalokole tumanyi, n'otuuka ewaka olw'okubanga obadde mu kusiiba n'otafunayo kadde gamba kanyingireko mu kisenge ky'abaana kanjogere nabo bambuulire, how was your day? Buzibu ki bw'ofunye? Obadde otya? Otuuka ekisanga kibadde kingi n'otuuka n'ogwa afutala emizimu ogikubye. Naye abaana basiibye ewaka. Bano ba ankozi be tulekera abaana ewaka ate be babakozesezza. Muzimu gw'obwenzi gutandika abaana nga bato. Gwejjukira we gwakutandikira. Pozi wali mu piki ye n'omala oyogera. Gwe muzimu ogutalina gwe gutya, gusse destinies z'abantu okusinziira ku magezi ge wayina, ne sente kitaawo ze yayina, ne ku kwagala kwe yali akwagala. Gwe wandibadde gavana wa Bank of Uganda, naye gwakumeggera mu pifo n'ozaala mu mukozi w'ewaka. Kitaawo n'abeera frustrated. Ne bye yali akuweerera n'abivaako. Kati olina bizinesi osuubula niga ina peya 10 n'ezo ez'obumuli ez'obukuubo. Ate era mwatu ozitunda n'omwoyo w'amagezi omuyitirivu ennyo, era kiri ekikulimu mu luzungu. Bakasitoma era bakwagala lwa luzungu bambi. Oli organized,
ozipanga kala ku kala. Muzimu gw'obwenzi. Abantu bali frustrated. Teguganya bali mu relationship kutereera. Mubanga abanatera okwanjula ne gugolokose bugumu abaana bali mu mbaga bamaliriza beeyenzeeko. Abasinga endagaano ya Katonda n'ekomaawo ey'obwenzi n'eyingirawo era relationships zimaliriza zifudde. Olaba muntu kujja nga bw'azirika pasita teyandibadde oyo buvubuka pasita baneena akaaba nogane nange baali banjiyeeko ono nga aweddemu nnyo. Ogenda okwetegereza nga apo baagirumaaluma dda. Gwe weefudde so cheap, ekisa kingi. Bannange buli akuyimiriza n'oyimirira. Muba mwakatambula wiiki emu n'atandika okunnyonnyola banayinza ate oba bwe nkulaba obulamu butawaana ye lwaki tojja kunkyalirako oyagala nfe ogenda okulaba ng'agenda kufa n'okwatibwa ekisa. Wenjogerera wano nga waleese kuuma kapima buli eyali yeebaseeko ne mulamu we n'ogaa ntukateese ku main entrance wano. Abalamu ako kayinza okukaaba ne kafa n'okufa. Era mpozi tugula busatu nga bupya ne tubuteeka. Balamu muka muganda okwana bukwane wazira nsonga. Abantu bafunye ebiwundu. Abafumbo balina ebiwundu, abatannafumbirwa balina ebiwundu, abaana balina ebiwundu, buli muntu yenna. Kyeva olaba nkyawa omuzimu gw'obwenzi n'obulamu bwange bwonna. Kubanga gututeeseeko ebulumi. Tegulina gwe gutya. Abasajja bali mu maka naye nga batawaana obwana buli eyo nga buna. Buli simu ejja netiwaaka mu ddiiro n'ebula. Omulaba kusituka paka mu korido. Wanji haji wanji naye nga maama wa mwana yakoze eki. Mulokola ali mu kanisa nenga obwana buna buli eyo. Nina gwe njogera naye. Agambye luno olunaku twekuume tusobole okusangibwa mu mirembe. Bino ebigambo mbyogera si kukusalira musango naye ngezaako kugamba nti Yesu akyali ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Osobolera ddala okweddamu n'okyusa obulamu n'ova ku musajja gw'omanyidde ddala nti mufumbo. Ekyo kisobola ddiya, ekyo n'okisalawo muganaana nga tonnasaba feva. Sooka okabirire Katonda, ekyo kikulu nnyo ofune amaanyi agata omusajja oyo. Naye n'obeera mu kkanisa nga n'engato gy'oyambadde wakuula nkuule, nga n'akaviiri ke wasibye wakuula kakuule, essimu gy'okutte mu maaso ga Mukama nga naye eŋŋooŋa, obulamu bwo bwonna nga buŋŋooŋa. Nga ne ku weekend wasuze wa mulenzi, kati oli wano tutandise wiiki oli mu maaso ga Mukama bwe basinza mutukuvu. Yes Lord, yes Lord. Amazima gennyini n'amaziga ne gakola ki? Ne gakulukuta. Asinza nno n'alowooza omwoyo wa Mukama alabika se naye nga bwenzi bwereere bwe bukaali.